muwalawo yava mu bulamu bw'ensi nga kibi biddala mwana wange yangendako era ninaku yamba yali mulwadde yali kusanya mu prosesi y'okumulongoosa omwana ye yawona omwana waali omwana wange yagenda yali myaka omwana ali waabwe abaana kumanya akaana kajja omwana wange kunsemu ebyo tubireke mwezi ogwomusanvu twakosa ogwomusanvu ngegenda okulawera kosa ekiseera kyonna nja bategeeza abaana batumika omuziki kategeka genda bakubirayo kakosati bakuba omuziki okubira ddala mu 19 paka kati naye mami okyayinamu amaanyi ogenzaawo n'okuba amazina neŋŋamba bannange nebaza katonda yebalikuba amaanyi ago kubanga nkyaliwo naguno Gwaaka nina amaanyi ogendako obugimu yes yena nekajjuzaamu oba olumugenda nekajjuza nensamba tulina tiimu yaffe y'omupiira osamba ne ku mupiira mami osobola okudduka osamba namba ki nze nsamba namba 9 namba 9 yakola ki namba 9 yakola ati endasi zikyalimu ezikuba akapiira ddala endasi zikyalimu ezikuba akapiira ddala ndabira wano endasi akabutaka anti traininga sipowa nze nali traininga ne karati ebikonde nolabye teke gyenkubye wandirayo wali nengamba wesigadde y'abato yesigade y'abaliko segeera okikola otya naye training mbesigala nga traininga newa emirembe newa okwesanyu sewa stress ebintu byonna ebistressinga mbyesonyiwa neŋŋenda ne traininga abakulabye ng'ova ku stage abaana bagambye Chansi Nalubega nga tava ku maapu shamba lya sawa 4 naye n'ennyimba zange nnungi nazote zinzikiriza kuva ku maapu shamba dakitegeeza ki oli bulungi alawo nzira mushakuna oli bulungi just kukiyalinga embeera nga ndi mu vibe naye mami okyalikodinga ennyimba wakati kati wasigala tukubaze watukuwedda n'essawa ya kakano mpitirivu oba oyagala ennyimba zange genda ku YouTube Chansi Nalubega ngafuna ennyimba ezisinga n'ez'emabega obulungi nga zinyuma kati oluyimba olwo olulaba ne bwe sirya mmere sirwadda nnyo lwa mu 2010 wali ennyimba endala mpitirivu zenkoze 2011 awawonawonawona zi my first love zaani weziri lwakuba nti abantu baffe bazirinda kuziwulira ku radio naye bw'obanga ddala abawagizi abange nze oshamba kwe kuti YouTube bazifunako Chansi Nalubega YouTube yange Chansi Nalubega abawagizi bange abanfolowinga bazirina era bazinyumira okukola ate za makulu nga zinyuma
gamba eziri genda ku YouTube yange jazisanga hizo awo wenyini wenjala tutandikire ogenze n'oyogera ku YouTube emirembe gyamwe mwayimbiranga tewalinga YouTube era tugenda okwekanga nti ate ennyimba ze mwayimba edda ziri ku YouTube z'abantu abalala kati gwe wakikola otya wakibuuka otya nti batubanezange babadde nga bazirina ku YouTube z'abalala okumwenda naye kakati nze nange bwe najja YouTube nembimanya nga bwe bitambula nembeera ku .com nendigestalinga ennyimba zange zonna nembeera nga nzibajjako nenda nzibajjako bonna naye nga okubira ddala eri mu 2000 paka Nze YouTube njikoze na 1 mu COVID butereevu awo nga waliwo naona abadde bafuna ennyimba mu nnyimba zange balya ssente ttaka nga nze sibimanyi naye wano mu COVID we nalabukira COVID oyo yeebale naye omwebaza okujja alina bingi byeyatuluusa byetwali tetumanyi mami nga tunaatera okumaliriza nandibadde sikikubuuza wano naye ate oba oliawo ntekeddwa kikubuuza waliwo akabi kagwawo awo emabega amawulire nagafuna muwalawo yava mu bulamu bw'ensi nga kibi biddala mwana wange yangendako era ninakuyamba yali mulwadde yali kusanya mu process y'okumulongoosa omwana ye yawona omwana waali yali myaka omwana ali waabwe abaana kumanya akaana akajja omwana wange ku nsi ekyo tubireke mwezi ogwokusanvu twakosa okwemusanvu ngenda okulawetakosa ekiseera kyonna nja bategeeza